You pass sleep here senior 6. Yes. Same information like that document that was produced by UNEB, yali verifying ebipapula bya Ebya Segirinya. Kyeyakola ya editingawo erinnya lyange n'atuuzaawo erirye. Na editingawo erinnya lya Mengo Senior Secondary School n'atuuzaawo Pimba Senior Secondary School. Twatula senior 6 2009 n'apima Sarah yafanga de tunabakola bibuuzo bya end of bine bya USCE. Mukazi wattu teyabitula yafa was it second term. So I'm appealing to like out there bazadde badapima Sarah, maybe if they see this they can also come out and fight for their late daughter onogayo okubanga badde akozesa ebipapula bye. It's not fair at all. Okay, Zelujja omulungi atulaba nkubuzaako era n'enkubaza okubanga ogwera program zaffe ez'enjawulo mu nkola yaffe ey'okulaba nga tuggusa ensonga tujja tubatemera byonna ebyo bitambula mu mawulire mu ggwanga Uganda n'okwetooloola ensi yonna. So mwenna mukimanyi okwetooloola ensi yonna buli ali ku mukutu gwa intaneti ogw'enjawulo nti amawulire agabadde gatambula omwami oba Honorable Segirinya Richard oba Segirinya Muhammad gwe musinga okubanga mutegeera abawaddewo embiranye wakati we n'omukulu Sulaiman Kidandala nga yamuwabidde mu kooti olw'embeera yeewo kugamba nti ebiwandiiko bye yasomerako bijingirire. So mu mbeera bwetyo abamu ku mannya agayise ku biwandiiko bino ye mwana muwala Maureen Nabadda era gwe tugenda okuba nga tunyumya naye olunaku olwaleero mu nteekateeka y'okulaba nga tubatemera ebyo by'oyinza okuba nga tonnategeera ate era obeere ng'obitegeera side eyo. Alright, tuli powered by Sozo Properties. Sozo Properties bagula ebintu ebikozeeko ebyomu nnyumba, restaurants, gym, saloon, properties nga amayumba n'amataka saako n'emmotoka nga bikyali mu mbeera nnungi. Basanga bakireka Kamuli Road n'ennamba z'essimu nga woozaba ku Facebook Sozo Properties obeera bafunye bulungi nnyo. Omukyala Mariam Massa, mukyala muyimbi, mukyala muzadde aliwo nnyo okulwa abaana azayamba abaana mu nteekateeka ez'enjawulo. Munoonyeko ku Facebook page ye Mariam Music, YouTube Mariam for Children, ate era ebintu birenga bikutambula bulungi nnyo. Mbanjulira abaziwa and Sons. Ziwa and Sons wa suppliers bebikozesebwa mu kisenge okuli blankets, pillow, bed cover, amasuuka, towel, mosquito nets ez'omulembe, closets omugende engoye, ironing boards n'ebigwa mu kkowa eryo. So gwe w'essomero, ddwaliro, NGO, hotel osobola okubeera ng'obanoonyaako ku Mukwana Arcade oba basobola okubeera nga bakudelivalingira ekyo ky'oyagala mu budde bwennyini ate okulaba ng'otambula bulungi n'omulembe. Ennamba z'essimu nga woozabaawo saako ku social media platforms zaabwe ez'enjawulo Ziwa and Sons ku lw'ebikozesebwa mu kisenge eby'omulembe. Segirinya Muhammad mukwano gwange nnyo, Segirinya Richard naye yaliba mukwano gwange olw'embeera yeekuusa ku Segirinya Muhammad gwe mmanyi naye nga mu mbeera ya programu eno toteekamu feeling. Segirinya mukwano gwange naye amawulire gasigalawo. So y'ensonga lwaki Maureen Nabadda tugenda kubanga ate tunyumyamukko naye olunaku olwaleero. Maureen ogamba otya? Nsanyusa okukulaba. Nsanyusa okusinkana nange. Obulamu si bubi ndi bulungi. Ndi bulungi, nkulaba weeyagala, weebale kunyuma. Webale kusiima. Amiina. So Maureen Nabadda ndowooza ebitambula obiraba okusookera ddala bikwatirako wa era obiyingiriramu wa sooka okubira tulabe ekifaananyi. Ebintu bino eno a few days, I think like 3 days back, omuliro gwayitingana ku Facebook ekiwandiiko kya UNEB kye yafulumya ku internet nga kiverifying ebiwandiiko bya Ebya Segirinya Muhammad. So like because obeera attached to lots of friends and people, personally na this also be mindinga because I'm not so much of a person of internet, but a few of my oggies and hobbies abamanyi nti nasoma nabo gw'omwaka n'entula ebibuuzo because of course it's one Nabadda Maureen in like that very year wetwatula ebibuuzo and it's one index number era yange and of course my oggies were concerned ne bambuulira. That is how I came to know about it through my oggies phone calls. Amasimu gankubirwa mangi nnyo. And even looking through the thing, the document that UNEB released, I happened to fall a victim. Nze candidate number 2, results za USC is yakozesa. Ngazange. I was so shocked. I was like, the world is too small. I know. So, I was like, how could this happen? How could this happen seriously? Why me? Why would this guy use my papers as his? I don't know how long he's been using them, So chankangatera champisabubi seriously. Yes, I'm not happy with it. Okay then, so amawulire gano gakusanga okola ki Maureen? Gakusanga ba hobbies ba OGs okukubira amasimu wali oli kuki? By the time they were calling me, I think I was I in
nali mu supermarket. Yeah, nali mu supermarket nali nina bengenza okushoppinga. Then esimu nga zijja zinkubira nga bwenkwata bwenvaako like that. Nembagamba I'll get back to you guys when I'm settled. Yes, era when natuula wansi nembeera settled, I had to get to this, manye what were these guys up to. Chikyabadde bangamba. Yes, that is. Have you ever met Honorable Segirinya Muhammad or Segirinya Richard? Not at all. Honorable Segirinya Muhammad simu meeting angako, simu manyi one on one. Mulaba bulabi ku TV nga namwe abali abalala mulaba ku TV. Still related to him, tetuli ba mikwano, tewali katugata completely. Yes, there is nothing that is, you know. So olowooza ebibuuzo byo bino yabijjawa? To my thinking, I really suspect nti muno mwe tugenda to job hunting emirimu. I'm really suspecting maybe one of the offices mwe natwala ebipapula byange osanga yakonaivinga n'abo abantu ne babifuna ne babimuwa n'abikozesa. Because you know the hustle we go through in Uganda okusaba emirimu. You go here, you go there, you know. By the end of the day, or while your application, nogenda for interviews, by the end of the day you're not being appointed into ogenda okole. Na ye bipapula bibabisigaza. You're not given your papers back. Eyo job osabye omulimu babisigaza ebipapula byo. So I'm really suspecting maybe this man connived with maybe officers who went asabanga emirimu way back then. Ndowooza ne babimuwa. So yeah, that is what I think. I suspect that. So today tulaba nti abantu bakola ebintu bingi nnyo ebyenjawulo. Omuntu asobola okuofalinga in empapula ze maybe afune ssente mu mbeera nti oluusi muba munoonya na mirimu. For this case tetulowoozeemu nti oba kyaliwo ekityo maybe ne wabeerawo ebitatambula bulungi. No. First of all, I know the value of education. That is why I could always give it my best in school okulaba nga nsoma. Because at the end of the day n'omuzadde aba yakuteekamu ssente osome amanye. Because at the end of the day osoma omanya bwe mmala kino bwe mmala this, I'm going to get a good job then, you know. Epapula byange bingase. Ate n'ekirala, wandibanga omulimu togufunidde ewaawo that day and then. But ebipapula tebivunda at one point. Yeah? Bijja kuyamba. So why would you sell your papers to someone? I value education a lot. That is why I went to school. If I didn't have any value with education, I wouldn't have gone to school. Yes. So for all students abakola ebibuuzo that year, lwaki olowooza nti bibyo bye byatwalibwa? To be honest, maybe because I have good grades. Yes, because era buli omu aba ayagala kukozesa ebipapula by'omuntu eyasoma obulungi. You can't pick someone's results yafuna emipiira oba okitegeera, eh? And of course everyone is looking for a cream student eyakola obulungi. That is why maybe I had to go for mine. I would say that. Okay, then. Still about abantu bano abavayo ne bakozesa abantu. For this case waliwo eyawaabidde Segirinya, that is omukulu Sulaiman Kidandala. Omuntu agenda gamba oba maybe yakozesa oba yali behind kino okulaba nti babateeka mu kifaananyi kino. Nedda kati nze mikwano gyange bavayo ne banotifyinga. I had to engage him because nze ndi citizen wa Uganda. Nasoma, I have a right to come and fight for my rights because bino ebipapula byange at the end of the day. Mwami Kidandala simumanyi muwulira bulizi mawulire nga naye woyinza omuwulira. Sinaba musinkanako simumanyi. Because me personally, I have no interest in politics and maybe I'm not friendly with politicians. I would say that, yes. So today wetutunuulira results zino ze results ezifaanana ziri. Kiki ekikyuka ku ziri ze baatulaze? Kati ekikyuka what he did, yajjawo erinnya lyange n'atuuzaawo erirye. That's the only difference. From Nabadda Maureen n'atuuzaawo Segirinya Richard. Okay. You get? Then n'akyusa erinnya ly'essomero Mengo Senior Secondary School cause nze gye nasomera. N'atuuzaawo Pimbas Secondary School. Waawukawuka wali contrast. But the rest of the other information is similar. Byange. Index number, jukira identification y'omuntu kwezo exams eba UNEB. Index number ye ku identifying nti lujja sigwe Maureen. Okitegeera, eh? So index number yange eraga bulungi nnyo nti yange era eri U0053 yabeera gundi namba y'essomero.
then yebeera yongerako yebeera individual code ya student eyange eri 754 natuula 2009 yes semuya n'omukulu we yatuulira licha era naye yatuula mu 2009 results grades ze nafuna naye zaalina index number eyange naye kyalina jjukira index number ebeeremu eya Richard tosobola kufaanagana naya Mirundi ekitegeera same thing edit yokka gye baakola kukyusa mannya agange n'ag'essomero. Okay, so byaliwo byonna tugambe nti bino ebibuuzo byo bwebanga Segirinya byazaakozesa ne ku level ya kansala ku KCCA ogenda kukola ki? I'm telling you this. Amateeka galiwo okuyamba abantu ngaffe like abantu kati ngo that's impersonation. Yakozesa ebiwandiiko byange without my consent. Okitegeera. Era amateeka ge gagenda okurunninga this thing tukiguse alina okubeera punished. Yeah, I'm going to sue him. Namaze dde okwatagana ne balooya bange. Yes, I need justice, period. Yeah. Yego kuno okusomako ne zino empapula zoggo zifunyemu ki ng'omuntu? Sijja kulimba era nga bw'omanyi system ya Uganda. Yeah? You be with good results, good grades, ne transcript oba ku university nga olina na first class upper, olina first class rather, oba second class upper. But you seek for a job, but you're not finding anything. Kyovola batufulumamu ne tugenda kubyeyo. By the end of the day, if you happen to get a job within Uganda, why would you go for chair outside, you know? So embeera y'okuwaliriza nja kugamba nti sirina nnyo kyenfunye mu biwandiiko byange mbiina waneeno naye at the end of the day you go job hunting but you can't find a job oba okitegera but there is someone behind the like your papers ali mu bikosa kyokka tomanyi someone is busy enjoying your sweat and your hard work it is too disturbing and you know it's not good. Nga twogera ku kyeyo ndaba olina passport then kiro oyogera ku kyeyo ate ne ndaba nga you that emotional ng'okyogerako obadde ku kyeyo? I wouldn't talk much about that but kyoba omanya nti omunauganda yenalinawo oba osiikinze emirimu Uganda negibula option obeera olina genda ku kyeyo kuba kyeyo naye nga teri muntu eyandyagadde genda ku kyeyo kuba kyeyo nga nene oli comfortable ng'olina omulimu obeera force cause ebiseera ebisinga ezo ensi si nnungi weather mbi tosobola genda kukola birimu ebitali like you go there you do okola ebyeye nga it's not a white collar job okitegeera oba olabirira bakadde okitegeera so oyo nalina haso owulira nga ekyo nalina kikutomentinga you really get tormented how can someone be earning out of my sweat nga nze ndina mukubonaabona yes it's not fair at all and it's a very big misfortune so when I was Segirinya Muhammadi, I'm not yet seated yet. The next move you? Yes. So in your next move, compensation eyinza kufaana netya gye wali yagadde from Mr. Segirinya Muhammadi? Because I think this is something like a criminal case. Omuntu obanga impersonation, something to do with impersonation, fraud. It's a criminal case. So ngenda dealinga ne balooya bange tugenda musuwinga nze njagala abeere punished. In which way? Either omuntu era obanga obbye enkoko ogenda bakusimba mu kooti omusango gukusinga ne bakusiba. That is what I want. I want justice. Yes. Oba rotingira mu jail around but it's what I want. Yes. In picture waliwo n'omuwala omulala eyayitiddemuko. That is Nampi Masala. Oyinza okuba nga omumanyiko. Chiru naye oji ku Mengo. Yeah, era kati it beats my understanding. Inti ono guy right yakozesa baana be Mengo Secondary School. You know? Because Nampi Masara is now late. She passed on. Yaffa. Yeah, 11 years back. Twatula senior 6 2009. Nampi Masara yafa nga tetunnabakola bibuuzo bya end of bino bya USCE. Mukazi wattu teyabitula yafa was it second term? So I'm appealing to like out there bazadde ba Nampi Masara. Maybe if they see this, they can also come out and you know fight for their late daughter Onogayo okubanga abadde akozesa ebipapula bye. It's not fair at all. Yes, jjukira omuzadde yerekereza okuweerera. Naawe omwana asoma n'oteekamu haso okulaba ng'ofuna good results. It is not good. It is not fair at all.
yes. Kakutulagikeko back mu days ezo ng'okola senior 6 eno ng'okolerera results zino ze tulabako today. Moments ki ezo wayitamu n'olaba nga at times bw'oba oyogera ne ku bintu kikuluma mulinga omuntu? First of all, the hassle of a parent paying for you school fees. Abazadde bewola loan here and there. Because of course mu family toba mugwekaiko omwana. You having siblings, asooka n'aterayo no n'aterayo no kitegeera loan ne zibanga loan. Oba kitegeera. At times parents lose their properties okulaba nga akuweerera. So it's too emotional. Omuzadde okubanga yerekereza n'akutwala ku ssomero. Nange nga nze omwana bingi bye nayitamu. Oba kitegeera like there is a day I recall very well nakule nakola paper yange ya economics. Mva went in with tax because Mengo Secondary School is a day school. You either commute from home or hostel nearby. So mva mu taxi went owe motoka avayo zile motoka zabo obuyonjo nga msamula ebisoto nze nane nguba nenzirugala. Remember we used to put on grey skirts. Grey is known to dark to mutasobola kulaba bisoto and white shirts, white stockings. Nze nane ekyafuwala. I did my economics paper nga ndi muchafu. Naye n'oyita ati? Naita, because I was a bright student. Yes. So moments ezimu wezito. Commitment, because often a sleepless nights, much ekitegeeza okusoma nga n'ebigere obitadde mu mazzi mu bbaafu. Kati yeye, I'm assuming he was there enjoying his quality sleep. Nze ndimu ebigere byange biri mu mazzi mu bbaafu nsomerera bikuyita. Okitegeera. I know okay biruma at times mu mbeera wetu naye katutunulireko omukulu Segirinya Muhammad ku kitono ky'omumanyiiko. Don't you think he's a good leader? Nze wemba mulaba oba ku ma TV, social media nga yitingana okwo atulwanira ebintu bino sima bajjawo emisolo gya TV abantu bali mu mazzi n'abalwanira. He looks a fighter for the fighter abantu ba wansi. Yes. But it's too unfortunate nti ate ebipapula talina. Awo siwe tuyinza omusonyiyira for that ne tugamba nti maybe let it go. Bagamba togattika lubaale na mandwa. Yes. Wano lubaale yaliwe manda zizi. Wabanga asobola osavinga bulungi abantu be bagenda okiikirira. Alina okubeera nga alina quality papers okumweyimira bula si zange. Yes. Gwe togenda kwesimbawo inenewe. Oba sijja okubanga ali mu bipapula byange nze mba ngenda mbeere MP ndayire nze nfuge. It can also work because you wish go genda olayire because bakozesa mpapula. Yes, if that can happen, why not? Kuba ali mu sweat yange. All right, so omanya abantu bano abatulaba babeerako ebintu bingi bye beebuuza kino na kiri okugezako ebimu bitemaatema breaking down. Evidence kyeraga nti ebintu biri ebyogerwako yegwe kuba today tuyina banna baddamorini bangi maakyaza ayinza okuba nga era naye si wamengeesesi naye nga ate mu masomero abala baaliyo bangi. Kituufu era kabeera social platforms you can search nabaddamoni bakuleetera abantu nga 8 but mubeera different. Maybe face-wise, you know. Kati nzo ndaba waneno, I look small in body, but I'm big in other aspects. Yes. So, yenze kuba index number ekisooka ebeera yo tuyinza okulaba nabaddanga 10 naye buli omu bamwawulira ku index number. Tusooka tulage ku results ezo to breaking it down. Ali eyo abeere ng'afuna ekifaananyi oba bimaakinga ne bitwala ku social media. I have no problem with that because nice and popular byange eno ye pass slip ya senior 6. Yes. Some information like that document that was produced by UNEB yali verifying popular bya Ebya Segirinya. Kyeyakola ya editingawo erinnya lyange n'atuuzaawo erirye. Na editingawo erinnya lya Mengo Senior Secondary School n'atuuzaawo Pimba Senior Secondary School. But the rest of the other information is zezange index number yemu. Yes, same index number, same year, same combination, same grades. Yes, tewali kikyuka okuleka amannya gokka. Results zendala besides lino olupapula lwagenzeeyo oba olulwo lwe baatwala olwa senior 6 results zendala njagaziza abakonga P7 oba senior 4 oba olina lweyise nalonda bo babimaakinga naawe. Nzina neno kati eno ya P7 era eraga I'm the same person nabadda Maureen
yeah, but Valley. My grades are here because kupisa by nafuna 8. Ng'osoma nnyo kiki ng'amagezi mangi Ndi mugezi. Naturally if waffe tuli bagezi, I would say that. Yeah. just that mu magezi go tonnafuna mu bye wasoma. Exactly. Yeah. So bino ebirala biki? Kati bino ebirala I've managed to collect some slips with me here, like nga kwe nasasuliranga school fees era ndo mubuziraba nankadde Nengo senior secondary. yeah wano mitwala 2 wana 26 as you can see 19 something. These are receipts kwe nasasuliranga school fees wange. Yeah, all these. Tutulyako ne ku side y'essomero as Mengo Senior Secondary School ogezezaako obareachinga ku nsonga eno era bo bagamba ki? Sinaba bareachinga. Me and my family twakwataganye dda ne team of lawyers tugenda kutwala omusango mu kooti tusuwinge Segirinya Muhammad okuba nga yakozesa ebipapula byange without my consent, that's impersonation. Era amateeka ge gagenda okwasaganya ensonga zonna. Yeah, at least nze okulayira mu kifo kyo naye nga tojja just going away like that with on my sweat. Nze I have no beef with you, but I'm fighting for my right because nateekamu sacrifices nyingi okufuna zino results. It's not fair okuvaayo nobeera nga enjoyinga sweat yange ng'ate nze nannyinizo. I'm not enjoying anything out of them naye nga gw'ate azikolerera you're busy enjoying them. It is really not fair at all. Alright, setugenda kubanga tusukkawo wano naye nga mbebaza okuba nti mugoberedde emboozi yaffe eno. Amanyi abamu bambi mujja giteekamu omukwano guyitirire nnyo naye mbasaba kiri kimu nti ffenna tuli bakwano ba omukulu Segirinya Muhammad naye mu mbeera eno okusaidiya nga amawulire galina osigala nga gagenda mu maaso wakati w'okubeera nti wabeerayo sayidi enyigirizibwa ne sayidi ebeekifunamu ku mulundi ogwo amawulire gasigala gagenda mu maaso. So nze lujja ku lwa mugenyi wange Nabadda Maureen abadde naffe olunaku olwaleero tunaba tukweyongeza wanaabeerawo ekipya. Why not? I'll be always coming up. Naye ekipya wali yagadde kibeere ki? Nze njagala amateeka ge gaba gamulamula abeere punished. Yes, and I'll be coming back for updates we tunaba tutuuse. Okay, so yoyo Maureen Nabadda omukyala yalabikidde mu results eza senior 6 ez'omukulu Segirinya Muhammad. So tunyumizaamuko naye era emboozi mugitegedde bulungi nnyo. Ffe tulindiridde okulaba either Segirinya mutuufu mu mbeera nti alina tulaga bibuuzo bye oba omukyala Maureen ye mutuufu. So buli omu afune fair judgment at the end of it all, buli omu abeere ng'ate musanyufu ku ekyo kyataddemu amaanyi ge. So nebaza abasozo properties ku nteekateeka y'okulaba nti tutuuka ku bantu bwe bati bano bagula ebintu ebikozeka eby'omunju, restaurant, saloon, gym n'ebigwa mu kkowe eryo ne properties ng'amayumba n'amataka bikozeeko naye nga bikyali mu mbeera nnungi. Basange bakyeka Kamuli Road ne namba z'essimu nga wozirabaawo. Then tutambula n'omukyala Mariam Massa, mukyala muyimbi, mukyala muzadde. Ensonga z'abaana azitegeera nnyo era abaddewo nnyo ku lw'abaana. So genda ku Facebook Mariam Music, genda ku YouTube Mariam for Children osubscribing emboozi enyuma. Embanjulira n'abazzi One Sons abantu ba suppliers b'ebikozesebwa mu kisenge ne mu binaabiro, towels, masuuka, duvet, blankets ez'omulembe, ebikozesebwa byonna mu mbeera bw'etyo babikutuusaako wonna w'oyagala. So gowa hotel, NGO, byonna musobola okuba nga mubanoonyaako ku namba zaabwe ez'essimu ate era nabo ne babeera nga babawa ekisingira ddala okuba ekirungi. So tukomye wano olwa puroguramu eno tujja kuba nga tubeeyongeza mu puroguramu zaffe endala mu nteekateeka 2021 wetagenda kuba nga tubaleka mwina kye mutategedde.